Atenderezebwa agulumizibwe ow'ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusiza nnyo bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ak'amakyusa nga tudde waka era nga tukomyawo ekitangaala eri maama waffe n'eri ffe ffennyini weewaawo. Nga bulijjo oli wa ddembe nga Katonda eyeetengeredde okubuuza omutima gwo oba omwoyo gwo bwe gutakkaanya na bigambo by'ogenda kuwuliriza. Nsaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo kubanga oli Katonda wa nnaggwano atalina kubeera nga ateekebwamu buteekebwa. Kyonna ky'abeera teyeetaaga naye kisengeka n'akkiriza amazima ago agamutuddemu n'alondamu ebyo byokka ebikwatagana n'amazima ago agamutuddemu weewaawo. Olwaleero njagala kubasomera obubaka okuva eri jjajjaffe Lubowa ne jjajjaffe Yesu naye nga sinnaba kutandika bubaka bwabwe waliwo bye nsaba okubeera nga tutegeera. Akaseera katuuse nga bakatonda okusobola okubeera nga ffenna abalina amatu okuwulira, abalina amaaso okulaba era nga kye kiseera okuteekako ebyambalo okutandika olutalo olutali wabweru naye olutalo oluli munda waffe ffe kennyini abaatandika edda abalulwanye era nga tetunnaba kuluggusa kubanga ekyo kigenda kutwala ebbanga ppanvuko ate nga jjukira okweyubula tekukoma. Okweyubula kugendera ddala maaso kubanga bwe bulamu bwaffe. So mumanye nti ke kaseera tusigaza katono okuzuukusibwa kw'abo abakyebase kutuuse. Tebigenda kubeera byangu naye kulwanyisa kwagala na kubeera mumalirivu okusobola okubeera nga oŋŋaŋŋanga ebyo ebigenda okubeera nga bijja mu bwakatonda bwo. Tolina kutya kubanga omulabe wo oba mulabe waffe mu bumu ye kutya. Atuwanguza ye kwagala oba ge maanyi agatukola mu bwakatonda bwaffe. Ekirala ye ggwe wekka ayina olukusa okusobola okubeera nga wejja ku musaalaba. Weeteeka ku musaalaba bwe baakusaba olukusa n'okkiriza ebyo bye baakukkiririzaamu ffe ffennyini. Era njagala tuleme kubleminga muntu yenna oba tuleme kusonga nnwe eri balala kubanga abali mu yunifoomu be tusongera ate naffe twaliyo, ekitegeeza nti nno ffe ffennyini ye ffe tuvunaanyizibwa eri ebyo byonna bye tulaba ne bye tugenda okulaba era buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti tubitereeza kubanga si musango. Tuli bakatonda abatuukiridde. Tusaanidde nze naawe osaanidde njagala wekkiririzeemu. Naye kye kiseera tukozese akaseera kano okusobola okubeera nga tutereeza kubanga ne we tutanditereezezza ng'amayengo agafuula embeera okubeera nga bw'eri gakyaliwo wandibadde nga tewaliiwo njawulo. Y'ensonga lwaki mu Buganda oba mu Uganda naddala mu Buganda baddira vampire zino nga zimaze okwokya baganda baffe zaddira Machule ne ziteekamu evvu lyabwe
ne zigenda nga zijjawo eryalinga boundary oba eyalinga bunwe eyali eteereddwawo bajjajjaffe okubeera nga vampire tezisobola ku invadinga ttaka lyaffe. Oba mukitegeera? Baatuloga bulozi ffe ne tulowooza nti batukubira buyinja. Simanyi buyinja obuyinja bwonabwona bwe bagendanga bateekateeka mu Afirika mwonna baalinga bateekangamu ddogo lya kendeeza vibrations, then ne kitrigaringa ne kitugyamu obumu bwaffe ne tutandika entalo. Bintu bitono nnyo ebyatutandisa entalo, bitono naye era nga byonna byali mabega nga vampire ezisinzirira mu England ne mu Washington nga ze ziri emabega wa buli ntalo na buli buvuyo obubadde si mu Uganda yokka naye ku ssemazinga Africa ne mawanga gonna okusobola okubeera nga batukuumira mu mayengo aga Guyana ago ge basobola okubeera nga batuliikirizaako. Engeri nga w'omanyi nti nno yeggwe alina okubeera nga wejja ku musaalaba era n'okuzuukira, yeggwe kennyini alina obuyinza okusobola okubeera nga weezuukiza, okusobola okubeera ng'otegeera nti Katonda kyekyo kyonna ky'olaba mu maaso go, kye kitonde kyonna ky'olaba mu bwakatonda bwo, era Katonda ali munda mu ggwe, era oli mwana wa Taata Katonda ne Maama Namugereka, na buli kimu ky'olaba Katonda. Buli w'otegeera kino kizuukusa obwakatonda bwo n'amayengo ag'obutonzi ne gakka mu kyombo kyo n'otandika okubeera nga oluŋŋamizibwa amayengo gano okusobola okubeera nga olaba amazima weefuule gakufuula ow'eddembe, kubanga yeggwe mazima, amazima gatudde munda mu ggwe. Kitegeera Katonda munnange. Ekirala, buli lunaku kyandibadde kirungi tutandike okubeera nga tusaba okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo waffe omutukuvu nga ye mulongo gwe tuzze tutambula naye, nga tumusaba atuluŋŋamye tubeere bumu mu lugendo lwaffe. Mutegeeze nti mulongo wange, mwoyo wange omutukuvu gwe twandiyise higher self, mubeere bumu, muwe olukusa, nkuwa olukusa era nga nkusaba onnyambe nkukwasa ettumba lyange oba ego ndikwasa, onnyambe osobole okubeera nga onnuŋŋamya naddala mu kaseera kano ke tugendamu, kubanga ettumba ligenda kulemesa abantu bangi okubeera nga bayita ekibiina kino mu kaleebwereebwebwe ke tulimu. So kyandibadde kirungi nnyo kwasa ettumba lyo, omwoyo wo omutukuvu oba omuntu oba your higher self oba gwe kennyini original you nga yeggwe mwoyo omutukuvu, mukwase olukusa asobole okubeera nga akuyambako ku ttumba lyo, mubeere nga mutambulira mu bumu. Kitegera era akuyambe okubeera nga mutambuza enteekateeka y'obwakatonda bwammwe eyabaleeta. Kino kyandibadde kirungi ndowooza tukikolenga buli lunaku w'obeera ng'ozuukuka y'emu ku ssaala gy'obeera ng'olina okubeera ng'okola ki, ng'otegeeza mwoyo omutukuvu oba omulongo wo nti mulongo wange nsaba onnyambe tutambulire ku bbala lyerimu ery'obutuukirivu bwaffe ku nteekateeka gye twakola okusobola okubeera nga tutuukiriza omulimu ogwo gwatuleeta mu lugendo luno mu bwakatonda bwaffe. Ekirala, jjajjaffe Namuzinda atusabye okusobola okubeera nga twogera ebigambo bino wammanga. Jjajja Namuzinda ye Archangel Michael
okuyogera nti ndi ssabo ery'ekitangaala. Omuzungu lyayita pyramid, fe Abaganda tuliyita ssabo. Ndi ssabo ery'ekitangaala era nvaamu ekitangaala ekimaamira maama Nattimba oba Sseŋŋendo yonna. So osobola n'okuimagininga essabo oba pyramid basinga bazze bagitutega, manya nti nno buli kimu basobola okukikola ku bulungi, osobola okkikozesa mu bulungi ne mu bubi. So ne weeteekako piramidi eyo. Tusabye nti tuleme kukkiriza ttumba kutufuga kulaba nti ate okuba mu birowoozo piramidi ennene kuba saba okuluŋŋamizibwa okuva ku mutima gwo. Omutima gwo okuluŋŋamye mufune piramidi eviira ddala mu kwagala kwo, si kukuba piramidi nnene osobole okubeera nga olaga abalala nti gwe oli w'amaanyi okusinga abalala. Si bwe kiri. Tokkiriza ttumba lya myoyo, ttumba ly'omwoyo kubeera nga likumegga nga Katonda. Gwe kkaanya n'omutima gwo. Tuyina okukkaanya n'omutima gwaffe oba n'okwagala okutulimu kutuyambe okusobola okubeera nga kutufunira essabo oba piramidi eyo enaatuyamba mu bwakatonda bwaffe okusinzira amayengo ge tuyina, kubanga osobola okukuba ennene ng'olina obuyengo butono. So leka omutima gwo gukuluŋŋamye ng'okuba piramidi eno. Buli w'oyogera ebigambo bino kibeere kya buli lunaku nti ndi ssabo ery'ekitangaala oba ndi piramidi ery'ekitangaala era nvaamu ekitangaala okumaamira Sseŋŋendo oba maama waffe Nattimba. Amayengo ago gajja kubeera nga automatically gajja mu ssabo lyo ly'otambula nalyo, kubanga akaseera kagenda kutuuka nti nga twetaaga essabo lino okusobola okubeera nga likutwala ku mutendera oguddako, kubanga ye mmotoka enkulu etambuza emyoyo okubeera nga gisala dimension, era ye mmotoka enkulu mu butonzi, ly'essabo oba kyekimanyikiddwa mu luzungu nga piramidi. Weewaawo nga tugenda kutandika obubaka obwa bajjajjaffe. Ngenda kutandika n'obubaka okuva ewa jjajja Lubowa. Atugamba bw'ati: mbabuuzaako abaana n'abazzukulu mu bw'ekitangaala ekyabasamize ffenna mu butonzi. Yenze jjajjammwe Lubowa ow'akakiiko akatwala Sseŋŋendo zonna, akakiiko akatwala Sseŋŋendo zonna. Mbabuuzaako olw'eggulo lw'olwaleero. Maama wammwe Nattimba alabika bulungi okuzaama era ndi wano ndi kumulaba, kubanga ayeetooloola ng'atengalijja ng'omugole omuggya. Era kye tulaba kirungi nnyo eri amaaso gaffe. Mmwe abasamize, mikwano gyange era ab'eŋŋanda zange, mukoze era mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Ndaba buli kimu ekikolebwa okuva nga nsinziira wano we ndi. Muli kitangaala eri maama wammwe era maama waffe Nattimba mu kaseera kano, era mulabika nammwe bulungi, era muyakaayakana
era ng'ekitangaala kye muvaamu tekikkirizika kisuffu okuzaama. Mwebale nnyo ku lw'obuweereza bwonna bwe mukola akadde kano ne bye muzze mukola. Naffe tukola ekyo kye tusobola okubeera nga tukola mu buyinza bwaffe. Bingi bye sitasobola kubeera nga mbategeeza akadde kano kubanga siyina lukusa kubeera nga mbibagamba, naye ekizikiza kigenda kivaawo era kigenda kiggwa ku sseŋŋendo n'eri ensi yammwe. Naye njagala mbategeeze nti abo bonna abanaasigala bajja kubeera nga be beerondedde ekyo kye baagala. Era n'ababadde bakola ebyo eby'ekizikiza bamanyi ekkubo lyabwe lye beerondedde era bajja kulifuna nga bwe baalisiga. Okuwamba kw'Omwana w'Omuntu tekukyaddamu. Njagala muyimirire matiiritiiri era mutegeere nti yemmwe nsibuko bakatonda abeetengeredde, abo abali mu bikula eby'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo era nga muvaamu ekitangaala ekitenkanika era nga muli kwagala. Muli ba bbeeyi nnyo eri Omutonzi nga mwenna we muli. Nsaba mukoowoole amaanyi gammwe gabaddire era n'ekitiibwa kyammwe kibaddire mu bwakatonda bwammwe. Mujjukire amagezi agabatuddemu ag'abajjajjammwe okuviira ddala mu mmunyeenye. Tumanyi akaseera kano si kangu eri mmwe kubanga kalimu ebisoomooza, naye tussa kimu wamu nammwe mu ebyo bye muyitamu. Mbasaba mugume nti tekigenda kulwawo bbanga ppanvu. Tumanyi nti nno mukooye okubeera nga muwulira enjogera eno, naye kye kituufu. Maama wammwe Nattimba ataddeko engule, agenda ateeka engule eri buli musamize ku mitima gye okusobola okubeera nga akwasaganya naye mu mayengo, okusobola okubeera nga azuukusa amayengo ag'obuliwo ku kitiibwa n'omutendera gwe mutuuseeko. Bangi ku mmwe mukuze era nga kati muli mpajiruwaga mu mitendera egya waggulu nga mukyali ku maama wammwe Nattimba, naye waliwo n'abalala abatannaba newankubadde ng'abo abakuze si bangi. Mujja kubakwata ku mukono era mujja kubeera bamalayika baabwe oba amayembe gwabwe okubakwata ku mukono n'okubalaga eky'okkola, nga newankubadde oyinza obutakitegeera engeri w'onaakikola ekiseera kino. Njagala otegeere
nti waliwo essanyu ery'amaanyi ennyo erigenda waliwo essanyu ery'amaanyi mu ebyo ebigenda byolesebwa okuggyayo amazima agaali gaakwekebwa. Maama wammwe Nattimba alabika bulungi okuzaama era tumanyi ffe obulungi bwe era tubulabyeko. Era bangi ku mmwe muva mu maaso g'obulamu bwe. Naye ekiseera kino sirina lukusa kubeera nga mbayanjuliriza ebirabo okuva eri obutonzi eri mmwe kubanga obudde bukyali. Naye tunyumirwa okubalaba ab'eŋŋanda zaffe. Muyongere okubeera nga mutonda amayengo g'okwagala kubanga muli kwagala era ekitangaala kyammwe ye nnamuziga etambuza buli kimu ekigenda mu maaso mu lugendo luno olw'amakyusa lwe tulimu. Njagala mukitegeere nti ffenna bajjajjammwe tubakkiririzaamu era nga tubeebaza ku lw'ebyo bye mukola era nga tubawa obuyambi bwaffe n'okubateerawo ebbega lyaffe okubataasa ku ebyo bye mutasobola. Nze jjajjammwe Lubowa. Tugenda eri jjajja Yesu. Yenze jjajjammwe Yesu amanyikiddwa nga Yesu Kristo. Bangi bampita mu ngeri ez'enjawulo oba Jesus Christ mu mawanga ag'enjawulo, naye eri mmwe Bannayuganda oba Abaganda mumpita lya Yesu oba Yezu, kyonna kye kiri ndi jjajjammwe. Nnyumirwa okubeera nga ndaba ekyo kye ndaba ne muganda wange wano Lubowa. Tuli ku lutindo olwa Yerusaalemi empya nga tutunuulidde mmwe baganda baffe. Mbasaba temutya, mbasaba mugume emitima. Kano ke kaseera ak'okwagala era nsaba muyimuse emitima gyammwe waggulu. Njagala mwebungulule obwakatonda bwammwe n'amayengo ag'okwagala kubanga muli kwagala era muyina omukono ogubawaniridde omunene. Mbawa obuyambi bwange kubanga luno lugendo eri buli mutonzi. Njagala mbategeeze bazzukulu bange nti ekitangaala kyawangula era kiwangudde. Temulimbiwalimbibwa ku ebyo bye mulaba era temulimbibwalimbibwa misege egyambadde eddiba ly'endiga. Kubanga akakookolo kanaatebwa okubaggyibwako.
okuzuukuka eri amazima munda mu ggwe kunaatera okuggyibwayo eri buli kinnoomu asobole okubeera nga alaba amazima agamutuddemu. Tukimanyi nti waliwo bangi abajja okwefuula nga ŋŋaali bekweke emitwe gyabwe mu nfuufu baleme kubeera nga balaba amazima. Tebajja kusobola kubeera nga bakwatirira amayengo aga waggulu agaleeta ekitangaala basobole okubeera nga beeyubula era mu ngeri eno bajja kusubwa omukisa ogw'okweyubula. Mu ngeri eno bajja kuggyibwawo mu ngeri ennungi eyo etegekeddwa omwoyo waabwe omutukuvu basobole okubeera nga batwalibwa mu bifo bye beerondera basobole okweyongera okusoma okwo kwe beerondedde. Mubawe ekitiibwa. Mubawe ekitiibwa kubanga beesaliddewo ekyo nga bwe baakitegeka. Ssenyiga 19 ssenyiga 19 n'enguuvu ereeta omugigi oba amakyusa ag'obwamukasa mu kaseera kano. Buli kimu kitambula bulungi okusinziira ku ntegeka y'obutonzi. Nsaba osse ekikkoowe era oyanirize maama oyanirize maama wo kubanga ali kumpi naawe. Njagala okimanye nti buli kintu kyonna osobola okkikozesa mu bulungi. Enjega eriwo eya ssenyiga 19 ewadde bangi akadde okusobola okubeera nga bazuukusa enguuvu yaabwe nga bayita mu kukkiriza n'okufuna okutegeera okunoonya amazima agabatuddemu oba okubeera nga balondawo okuvaawo. Abo abatagenda kuyimusibwa bwe batyo bwe balonze basobole okubeera nga baddamu okuyiga ebyo bye bayagala okubeera nga bayiga. Era bye basobodde okukwatirira okubeera nga bayiga mu kadde kano akaseera katuuse basobole okubeera nga baggyibwawo ng'okusabibwa kwabwe we kuli nti tebayagala kweyubula era baggyibwe ku maama nattimba baddizibwe mu masomero ng'okusalawo kwabwe we kusaba munda mu bo. Naye eri emyoyo emigumu egyasalawo okubeera nga gifuna amakyusa oba okuyimusibwa nga bali mu mubiri baliŋŋanga olwazi era njagala mukitegeere nti yemmwe muli bazira baffe era muli bazira bange. Siyaayaana kubeera nga munsinza
naye nnyayaanira okwagala kwammwe era njagala kubeera mukwano gwammwe ntambule nammwe era mbeere mabbali na mabbali ku lugendo lwammwe nga mutambula kubanga w'obeera ng'osoma ebigambo byange bino manya nti nno ndi kumpi naawe mu lugendo lwo nsaba tambula nange mu kaseera kano akaakadde ak'olugendo oluriko ettaka nga akaseera kano akaliko oluguudo oluriko ettaka nga enkuba y'omutima gwa maama wo ewulikika era ng'oluyimba olw'obutonzi lugenda luyimbibwa eri obutonzi mu butonzi obwawamu kino y'engeri maama Nattimba gy'alina okubeeramu okuva mu lubereberye era y'engeri gy'agenda okubeeramu okuwonyezebwa kwe tewaliwo asobola kuyimiriza era nga naawe oli kimu mu kuwonyezebwa kuno njagala omanye ng'omusamize era omulwanyi w'ekitangaala nti okukoowa kya butonde ng'eri obutonzi naye nsaba ogume omutima otegeere nti toli wekka njagala otegeere muzzukulu wange nti weebunguliddwa bajjajjaabo ab'akakiiko akatwala obutonzi bwonna akakiiko ak'eggulu n'akakiiko ne bajjajjaabo abatwala obukiiko obw'enjawulo ku mitendera n'amadaala ag'obutonzi ag'enjawulo era njagala otegeere nti weebunguliddwa ekitangaala eky'olutuula olw'okutegeera ekitangaala eky'okwagala era njagala otegeere nti olabika bulungi okuzaama yeeno engeri abaana ba Katonda bwe bafaanana era balungi okuzaama era y'engeri ffenna bwe tuli mwe baganda bange mu Katonda manyi ensomesa eno si nnyangu eri ndowooza y'omwana w'omuntu naye nga ge mazima tewaliwo asobola kukikyusa era bangi tebayagadde ensomesa eno okuviira ddala mu lubereberye n'emabega wonna gwe kirowoozeeko wabeerawo watya omuntu omu era wabeerawo watya Katonda omu era wabeerawo watya omwana omu owa Katonda kyokka nga nammwe kennyini muli baana ba Katonda kyebuuze njagala mukizuule era mukitegeere nti ffenna tuli balungi okuzaama mu bumu buli kaseera tweyubula era ne tubeera nga tweyongera mu ntegeera yaffe etakoma emirembe n'emirembe ey'okubeera nga buli kiseera tweyubula njagala mukitegeere okuva olunaku olwaleero nti muzziddwa buggya era nsaba mugume emitima nja nange kubazza buggya
nzisa ekikoowe kyange eky'obulamu eri mmwe, eri ggwe muzzukulu wange, era ekikoowe ekyo nga naawe tuli bumu mu kikoowe ekyo kye nkuweereza. Eri abo bonna abakyali mu nzikiriza ey'ekikwate ey'amadiini, eri mmwe mwenna abakyayina era abakyakwatiddwa enzikiriza y'amadiini, nsaba kisonyiwo ku lw'okumenya emitima gyammwe. Naye njagala mukitegeere nti mmenye bangi okumanyi ebyasa n'ebyasa, naye njagala okitegeere olunaku olwaleero. Njagala okitegeere olunaku olwaleero njagala okitegeera olunaku olwaleero nti olwaleero ojja kitegeera nti oli Katonda nga nze, era nga ekizikiza n'ebyo n'olutuula olw'ekizikiza olwabateerwako nga lugenda luggyibwawo, ojja kutandika okubeera ng'olaba amazima era ojja kwesekerera obuuze lwaki buli kiseera wali weekuumiranga mu kutya. Yenze Yesu Kristo mbaagala nnyo era mbawambaatira mikwano gyange, mbaaniriza awaka ku myaliriro egy'ekitangaala ekya waggulu. Mu nnambiro mugenda kulaba amazima era n'endabika ya maama wammwe Nattimba mu ngeri nga gy'ali. Mmwe baagalwa baffe mulabika bulungi nnyo, abagole mukuze okuzaama. Ngabana okwagala kwange, ngabana ekikula kyange, ngabana ekitangaala kyange n'obwakatonda bwange obutaggwaawo eri nammwe, mmwe bakatonda bannange. Mwebale kubeera wano, mwebale ku lw'okugabana ekitangaala. Njagala mubeere mikono gyange era mubeere ebigere byange. Mu nnambiro nja kubaweereza ku mabbali gammwe mu ngeri gye nnabaweerezaamu mu kaseera akakadde, kaseera k'amasanyu ke tulimu olunaku olwaleero. Yenze Yesu Kristo oba Yezu oba Jesus Christ, bangi nga bwe bampita. Dembe mikwano, dembe. Mandiddwa muzzukulu wange Galaxy Garo. Weewaawo. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo, nkuweereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.